Kadaama ali mu kutya ateebereza nti boosi we alabika yamusiize akawuka akaleeta siriimu toseetuka. Baniriza nate mikwano gyange era mbebaza egyo gyonna gye mutussako engalo mmwe abakyagikakalabya ate mu abavuddeyo banange mukulikeeyo nnyo mu kakalabizo mwe bali kubeera ng'ate mwenonyeza ekyo ekigulira Magaledi bamwe bali kubeera bakyala n'abaami bakozi naye ng'amannya ayinza omumbeja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna ezigenda mu maaso amawulire agagenda mu maaso ku baselebrities baffe ab'e Uganda saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate mu nnaku ezimu tubeera wano ng'of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zaffe naddala ba hustlers tuyita mu biki bani abagudde mu buzibu tubataasizza tutya ye abaffe fe abatannabiggwamu tubyewaze tutya kale munnange n'olwekyo weyakanneeyungako omulundi gwe ogussookera ddala mpulira omulundi gwe ogussookera ddala bambi subscribe nga teekako akadde such that tomissinga updates zonna zigenda mu maaso wano buli vidiyo efuluma wonaaba otaddeko akadde butereevu gwe omu kwaba bajja sooka okubeera nga tokola ki ng'olaba vidiyo eyo kale munnange obutakuliisayo mukwano gwange ensonga ngenda kubeera ate nkuteerako ka vidiyo ogende maaso n'okubeera nga ate oyongera bino bitegeera byabadde bitya ye abaffe bitambula bitya wabula nga ate sinaba kubeera nga nkuteerako ka vidiyo ako nga woowulidde nga nkwanjulira munnange mwana muwala ali mu kweraliikirira Kadaama ali mu kiyumba kya Muwalabu oba muyite hasola munnaffe wabula ali mu kweraliikirira essaawa eno nti boosi we ateekwa okuba yamusiiga siriimu jjukira nti siriimu ono gwe twogerako baganda bange tebamunywera mazzi era omuntu wagamba nti boosi wange alabika yansiize siriimu ndowooza muli okitegeera bulungi kyaba ategeeza kitegeeza yabadde naye mu nsonga z'omukwano n'amusiiga siriimu wabula sisuubira nti boosi we siriimu aba yamumuweredde mu mmere oba mu mazzi n'amuliira omwo wabula omuwala ono kwe yavudde okubeera nga yeeraliikirira nti boosi we ateekwa okuba nti yamusiize siriimu kitegeeza yali yeebaseeko naye wabula mbu entabwe kwe yavudde okubeera ng'atandika okwekengera z'empeke ze yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate agwako mu kisenge ky'abakama be era ng'empeke ezo aziraba nnyo nga bazimira wabula yali tatekinganko trouble kugamba nti atawo akole eki acekinge akabeera empeke zineno bannanga abazimira baba baani wabula omuwala we yasazeewo okubeera nga akebera kwezi empeke ndowooza omutima gwamukubidde n'agamba kankebere naye zino empeke baani abazimira only to find out nga abalwadde ba siriimu be bamira empeke ezo zibayambeko okuweweeza akawuka ako nga wetolaba zino ARVs kati nno zino empeke zo babadde baziyita Edrant era omuwala oyo mu kuzikebera nga zimulaga bulungi nnyo wali ku Google nti empeke ezo zimirirwa balwadde ba siriimu omuwala nawe yawungidde n'agwawo ekigo n'atuukirira ono omuwala gwe ngenda okubeera nga ate nkuteerako eddoboozi lye oliwulire ddala bulungi ng'abittotola wabula nga bannange bakadaamu oba bahasola bannange tumanye kye twagala bagenda kututtanga embuzi bagenda kututtanga embwa bagenda kutukola ebintu naffe bye tutakeranko ku makya kulowooza nti bali bitukola mu bulamu we tuba tetusobodde kubeera nga tetwegendereza we tuba tetutegedde wa we tukoma bannange omuntu nga wava e Uganda nojja okole mu nsi engwira gy'otali n'omu akumanyi nti oba olinayo famire yo nti oba eri wali ku mulirwano nti wabaawo ekikutuukako ojja kuddukirayo kiki ekikuzza mu mbeereze ez'okubeera nga weemulira ku basajja b'abendi weemulira ku baana b'awaka kugamba weemulira ku bintu by'abendi kiki ennyo baganda bange lwaki tetutya lwaki tetubeeramu n'okutya mitima gyaffe ti naye kino nkikola naye we bangwamu kubanga omuwala ono mbu yali yeekebaka ne boosi w'oyo emirundi ebiri mirambirira naye banaye ne weebaka ne boosi we omulundi ogusooka gye bali bakazi batu bo babakwata na bukwasi boosi we n'amugwikiriza eyo gy'amugwikiriza n'amukwata naye gwe tebakukutte wabula boosi wazze n'akugamba nokkiriza mu mirembe era ne mugenda ekintu ekyo ne mukikola bane mulinga okola ekintu ekyo gwe tobaamu nakutyamu yadde nti banaye omukazi wa wano wansanga nga tuvudde ku bino nti bamusiize siriimu oba nti oba bamufunisizza n'olubuto oba biki wabula in the first place ekikolwa kyokka kye yakoze bannange gwe mulinga ogenda kukola ekikolwa ekyo tobaamu nakutya yadde ku baana bano betuwulira be batta enkya n'eggulo be battira mu bintu eby'ekisiru naye wati omukyala n'akimanya nti weebaka ne bbaawe goleza ki kyaba agenda okutuusaako ye wati omusajja oyo n'akufunisa olubuto ogenda kubinyumya otya ki kyogenda okukola bannange kati wuuyo ateebereza nti bayinza okuba bamusiiga siriimu tannaba kikonfaminga
wabula muli ateebereza nti alabika omusajja yamusiiga siriimu kuba yeegatta naye emirundi ebiri ng'ate tewali protection yonna. So ateebereza nti ayinza okuba omusajja ono yakola ki yamusiiga siriimu. Kaakati bannange olaba woova ewammwe mu Uganda owonya agalwadde gonna bakukebedde ozze bulungi ozzookole naye ate siriimu ate n'omujja eno gye wajja okukola mu mawanga mu nnyumba y'Omuwarabu ate n'ojjayo siriimu n'omuzza ewaka gw'otajja naye. Banaye lwaki tetwegendereza baganda bange? Nze kyova neewayo okubeera nga nzija wano mu nnaku ezimu nkola mawulire wano naye ate mu nnaku ezimu naziwayo ne ŋŋamba nedda katunyumyemu ne bahasola bannange. Oba oliawo mulimu mu bantu 100 mulimu 3 oba 4 abajja owuliriza byenjogera nti oli waba alina omuzoogo ng'agukola ati sitiko mu bigambo byange ajja kukyusa. Bambi w'oba ompuliriza naye ng'omanyi naawe okola omuzoogo omukwano gwange gwesonyiwe gugenda kuleetera obuzibu. Oyinza okuba weewana nze tebannankwata tebannakola ki naye kubissamu akafaananyi kale nga bakukutte ennaku z'omubbi zibaana. Oyinza okikola omulundi ogusooka ne bigowinga on smoothly ne batakukwata. N'okikola ogwokubiri ne batakukwata. Naye ogwokusatu okakasa tebakukwate. Kale let me assume tebakukutte. Togenda kikola mirundi gisukka 6 nga tebannakukwata. Nkubuulira amazima. Era luliba olwo Katonda ajja kugwamu bakukwate. Ate ne baba tebakukutte nti bakukutte, yes bakukutte ng'okikola oba mukyala yakusanze oba baana b'ewaka. Watya nga bakufunisizza olubuto ogenda ddukweka otya onaalugjamu watya n'ofa ng'olugjamu ye watya we bigaana ogenda kubinyumya otya. Let me say kale tebakufunisizza lubuto watya ne bakusiiga siriimu ogenda kubinyumya otya bannange ogenda kubinyumya otya. Kati ono omuwala omanyize waliwo omuntu omwe yaŋŋamba nti abantu abamu waba alina siriimu nga tannamanya nti amulina abeera bulungi nnyo naye the moment omuntu oyo wafindingira out nti alina siriimu awo embeera weetandika okutabuka. I don't know why oba lwakuba aba yeeralikirira oba kiki oba kiki simanyi. So kati naawe oyinza okuba oba olina siriimu oba tomulina naye n'omuwala ayinza okuba alina siriimu oba nga tamulina naye nze nkakasa just okwekengera okwo nti ayinza okuba amulina kugenda mmukoza kugenda mmumalako emirembe ati okugamba bakama be mpozi ng'era munanga n'agamba ono boosi we gwe yazza naye emisango nti agende bamukebere. Naye bannaye bakwano bange ng'ebyo byonna byonna tubitadde ku bbali bannange tugumiikirize. Tuwerekereze nze wano mbeera ngamba wana nti mwebale kwerekereza birungi mwebale kuva mu zi comfort zone mujje mukole. Wabula ate wetuwulira abantu nga bano webati abatuvumaganya ebintu bino si birungi. Ate gwe omuntu gwa akola ekyo ng'oba oyina mu nnyumba w'oli n'okikola ekyo mukama wo n'akizuula nti oyagala bbaawe. Lemisa akutisse n'akuzza Uganda nga talina kyakukoze oba ottidde bano ate oba ofiriza banene abalala abakozi bagenda okuleeta mu nnyumba. Beba abakyala b'owulira nti batulugunya abaana babakuba babakola na bineeno na bino. Oyinza okwesanga ng'omuntu oyo yalina omutima omulungi naye olw'oyo omukozi kye yamukola oli gwe yatikka kati n'ono gw'alesa alowooza oba oliawo n'oyo naye akola kyali bw'atyo. So n'atandika okutulugunya naye ng'akutulugunya lwa bibi by'oli gwe yatikka n'azzaayo kati nawe yakuleeta nawe akulabanga mujjawe olw'oli biri bye yamukola. So bannange tutereeza amannya gaffe. Nze nawulirako omwana ng'ayogera mbusimanga Abannayuganda Abawalabu babamanyi nga simanga abenzi abeebakani ba bba baabwe n'engolooza kiva ku kyekyo. Banaye baganda bange twekuume tuleme kwevumaganya kugamba oli awulire nti oyo Munnayuganda nti baana bangi nnyo be bakwatidde mu nsonga zino abamu babasse abalala babatikka ne babazzaayo abalala kwegamba bibeerawo weebitaba ne babatwala ne babasuula ku ofiisi eyo fe tuwulira baana kufa simanga bamusse ne twogera bingi naye nga tetumanyi na nsonga lwaki bamusse. Olaba obeera Uganda gwe kennyini n'owulira nti bbaawo alina gwe yayagaddeko ebbali n'otabuka ne kati gwe kiteebereze mwana Omuwarabu abasasolanga just awulire buwulizi nti bbaawe yeebase naawe omuddugavu just imagine kiki gwe ky'obolowooza ekiyinza okutuukako. So bannange twefuge woba omanyi nti nno gwe tosobola kugumiikiriza kubeera waawo nga teweegatta na musajja sigala e Uganda bambi beera eyo mu bwavu bwo mu mbeera yembi omanye nti kasita olina omusajja wo mujjanga kwegatta buli omu n'abanga mwagalidde period.
naye the moment wosayirawo n'ogamba kati nkoye embeera embi banaye nno okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi olina omuwendo gw'olina okusasulira nga mu kimu ku ebyo kwe kuva mu zi comfort zone. Buli muntu yenna ayagala okubeera mu zi comfort zone talina mbeera nnungi gy'asobola kutuukako lwansonga this success ayina omuwendo munene nnyo omuntu gw'olina ogisasulira. Olina okuva mu zi comfort zone. Comfort zone ze zitya? Olina okwerekereza ku birungi oyiteko mu mbeera embi naye ng'ate olina kiri ky'oluubirira. Kyo kye bayita okuva mu comfort zone. Abaana bali mu biyumba bava ewaabwe ewaabwe balekayo abasajja baabwe balekayo abaana baabwe balekayo obuliri bwabwe obulungi ennyo obunyirira baali bakyakala ebyo byonna baabireka balekayo emmere ewooma gye baali bamanyidde bajja eno gye bali ebintu ebitategerekeka gye basanga ebintu ebitategerekeka kwegamba bingi nnyo bye bayitamu gye babatulugunya n'abeera mu kifo kimu tasobola kutambula tasobola kukola eyo kye bayita ekyokukola ki okuva mu comfort zone. Comfort zone wazireka mu Uganda ebyo ebintu ebirungi bye wali oyagala byonna wabirekayo n'osalawo olinnye ennyonyi ekyakuleeta kubeera ng'okyusa ku bulamu. Kati nno okkiriza embeera eyo embi ogiyitemu ogumire ebyo byonna okuvumwa ogumire obwomu okubeera nga tolina bbaawo oba nga tolina mukyalawo byonna bigumire ogumire okusula obubi n'okulya obubi ojja bivaamu ng'ate oli muwanguzi. Naye oba wiyago tosobola bigumiikiriza then sigala Uganda ofa obwavu obeere n'ebbaawo obeere n'abaana bo obeerawo naye nga tolina level kw'osobola kutuuka just because tolina ssente. Tolina ssente tolina mulimu gw'osobola kukola otya okugenda ebweru just because otya okuleka bbaawo otya okuleka abaana bo otya okuleka biki naye oba osazewo nti obirese birekere ddala. Mutima giteekemu nti kati gyendaze ngenze kukola ngenze mu nnyumba ya Muwarabu teri bba wange teri baana bange teri muntu yenna alina wa luganda lwange n'olwekyo obwenzi busibe ku mpagi amalala gasibe ku mpagi ebyo byonna ebizezeze makula byonna bisibe ku mpagi manya nti gyendaze sirinaayo wange ate ekintu kyonna kisobola okuntuukako basobola okunzita lwansonga teri ammanyiiyo. Kale n'olwekyo ky'owookimanya kigenda kukingiriza emize emibi gy'oyinza okukola lwansonga omanyi nti eno gyendaga sirinaayo bantu bange nina okweyisa obulungi kyekintaasa nina okwekwasa Katonda nina okubeera omuwulize nina okubeera omugumiikiriza ate nina okumanya w'enkoma. Ebyo kasita obyekwata ng'ozze mu nnyumba y'Omuwarabu ate ng'olina ne goal kwegamba omanyi ekikuleese bannaye ogenda kubeera muwanguzi. Buli woonaabako embeera embi gy'otuuseemu ogenda kujjukira ensonga lwaki wajja ogambe nina no kapoloti kange kenjagala oggula oba nina ennyumba yange gye ndi muzimba nina emizigo gyange gye ndi mu kumaliriza nina abaana bange bali e Uganda be nina okuwerera. Buli kusoomozebwa konna kw'otuuseemu ne bossi wo ne waba akufuukidde obuzibu ayagala okole biki ojjukira abaana bo n'ojjukira ebirooto byo n'ogamba omusajja ono yeesannemeddeko naye singa nkola kino na kino ne kintuukako fyuca yange embanji ziise. Ekyo kyokka woona akijjukira kigenda kuleetera okubeera ng'obuusa amaaso bino bossi wo byonna byakugamba odde engulu otereere. Obwo obusente obutonotono bwe babawa mbu nga bagenda beebakako tebulina kubeemazaamu. Ne waba agenda kuwa kakadde bannanga kakadde tekali worth your life nkubuulira amazima. Kati ono omuwala obwo obusente bwe balinga bamuwa bossi we n'amwebakako essaawa eno bukyaliwo tebukyaliwo ye bannange bugenda mujjanjaba siriimu awone tebusobola mmuwonya waba yamusiiga siriimu obulamu bwe buwedde agenda beera ne siriimu we paka waba yaleka Uganda nga mufumba ayinza n'okuddayo nga nebbaawe takyasobola kubeera naye ajja kwebuuza omukyala yava wano nga mulamu siriimu yamugjeewa. Omusajja tagenda beera naawe kuba ajja kuba ategere nti oba yali akola na bwamalaaya nga nnimba kuba omusajja ajja kwebuuza omukazi siriimu yamugjeewa kitegeeza obufumba babufiiriddwa okitegedde naye muli ogenda beera n'ekyo ekibi ku mutima gwo obulamu bwo bwonna oyinza n'okufaama ng'omuntu eyandiwangadde naye nga kiki ennyo obusente obwo bwe baakuwa for one night oba baakuwa busente bumeka oba bumeka n'owulira nga bungi nnyo n'owulira nga bannange wenna oweddemu obwo busente butono nnyo ku musala gwo gw'ofuna ne wekaba kakadde ng'ofuna 80,000. Nze bannaye ntera nnyo okugamba abaana tulekerawo okubeera nga tuwankawanka kyofuna kyekikyo kyokolerera ekyo kyekikyo kyotakolerera kireke. Teweeyingiza mu mbeera za bwenzi olw'okuba baakusuubiza obusente obutalina makulu tobba
olw'okuba oyagala okwongera ku ebyo by'olina. Ezo ssente zonna tezirina mukisa. Ssente gy'olina omukisa gwayo yeno ssente gy'okolerera. Ebyo byonna by'okola, emirimu egyo gy'okola kasita giba nga giri ku alaali nga tokola bwa malaaya. Ezo ssente entuufu. Naye zino z'ofunye ozifunye mu bwenzi, ozifunye simanga kwebaka n'abaani n'abaani, ezo ssente tezirina mukisa. Tolina ky'ogenda zikolamu. So twejjeemu emize gy'okubeera nga tuwankawanka gijja tuleetera obuzibu. Gumiikiriza kola emyaka gyo giggweko dde ewaka. Noonya omusajja oba waleko oli mufumbo sanga bbawo mutandikira we mwakoma. Ne bano abasajja ne weebaka naye tajja kukuwasa. Ekyo ky'olina okumanya. Agenda kutwala nga malaaya. Wano gisi twali twogerako ono malaaya Brenda Miles. Naye naawe omuwala amanyi nti oli mu nnyumba naye nga weebaka ne mukamawo naawe oli malaaya mukwano gwange. Oli malaaya. Malaaya si y'ono yekka ayimirira ku luguudo ne bamugula naye naawe yeebaka ne boosi wo n'akuwaayo obusente naawe oli malaaya. Kubanga oyo gwe weebaka naye si bbaawo ate musajja mufumbo ate tasobola na kukuwasa to make matters worse. Tali kuwasa. So kati lwaki oyonoona obulamu bwo mu ngeri eyo? Lwaki? Singa mukazi waakimanya omanyi ki ekigenda okutuukako? Obulamu bwo bugenda kuba bukomye. Bagenda kusiraanya. Bayinza n'okuzza ewaka. Bannange byonna by'obadde obala ne bikomaawo. Naye ng'ekisinga obukulu basobola okukutta obulamu bwo ne bukomaawo n'oleka abaana bo n'oleka ebirooto byo byonna n'ofa. Naye ng'ekikusse ki? Busente bwe bakusuubiza omusajja busimanga yo weebaka naye buli waathi obulamu bwo busente, buli waathi abaana bo, buli waathi ebirooto byo. Oyinza okuba oli muwala oyina ebirooto byo n'ogamba bannayinza njagala kubeera kino na kino na kino. Kati obwo obusente bwe bagenda okuwa for one night bukuttise buli waathi ebyo ebirooto byo by'ogenda okuleka olw'okuba wabadde oyagala obusente obwo butalina makulu. So abawala bannaye twejje mu kigambo kuwankawanka mikwano gyange. Twejje mu kigambo kuwankawanka. Bannange omukazi kaalimanya nti weebaka ne bbaawo ogenda kwereetera obuzibu. On top of that naawe obulamu bwo watya nga bakusiiza ebirwadde by'ekikaba, bakusiiza siriimu. Bannange watya nga ebyo byonna watya nga ofunye olubuto. Bangi abafunidde embuto mu nnyumba z'Abawalabu ne babatta. Lowooza bannaye ku nzita gye bagenda okuttamu. Beera n'okutya mutima. Bannamwe tubeere n'okutya mu mitima gyaffe. Ate tusabe Katonda. Banene abantu tulina okubeera nga tetubeesesezaako nnyo. Tobeera muntu yeesesaasesa nnyo eri bano bantu. Y'ensonga lwaki abaana abasinga babanguyira bano Abawalabu okubeera nga babakwana babboosi baabwe. Kwesesaasesa, kwekola. Oyo boosi wo tolina kubeera ng'omwesesezaako. Olina okumanya w'okoma naddala ku boosi wo oyo omusajja. Tolina nnyo ky'omwagaza. Abaana basinga bali mu mayumba. Omukyala oyo gw'oyita maddamu yakutuusaako buli kimu. Bwe guba musaala gwo yagenda ogukuwa. We biba biki by'omubuuza byawaka era buli kimu ogenda kibuuza ye. Kati boosi w'omusajja oba omwagaza kyo kubeera ng'omwesesezaako. Bano abakyala tebaagala muntu yeesembereza babba baabwe. Olina okumwewalira ddala. Tolina mmuwa budde, tolina mmuwa attention. Woba oyo osazeewo okwogera naye koma kumubuuza. Tolina mboozi ekugatta naye ge mazima. Gy'oneekoma okubeera ng'omwesembereza, oyogera nnyo naye, okola otya byonna jjojjokoma okwereetera obuzibu. Ate si boosi wo yekka n'abaana bano abalenzi abakulu abeewaka era tuwulidde abaana bangi beegatta nabo. Ate munnange abamu bakyenyumiriza namu n'owulira bu audio nga butambula oli ng'anyumya. Waliwo naawo live eyabaddewo ku Facebook ng'era omwana omuwala anyumya nga ye we yalinga yeebaka ne boosi we nga yali yeebaka n'abaana b'ewaka nga bamuwa ssente. Okitegeera. Waliwo ne audio ezaali zitambula ng'oli yanyumya nti ye yeebaka ne boosi we n'abaana b'ewaka bonna yeebaka nabo. Lwaki ssente? Kale wajja mu kiyumba oli mu kukola n'abantu abakumanyi balowooza oli seefu oli mu kiyumba kumbe tebamanyi nti oli mu kiyumba naye ate oli mu kwetunda. Weerimbika mu bakadaama nti oli mu kiyumba nti naawe oli hasola naye ng'ate oli mu bwamalaaya. Okola emirimu ebiri, okola obwakadaama naye ng'ate oli malaaya naye nga teri amanyi gwe wekka akimanyi. Ne bwe balikeera ku makya ne bakimanya bagenda kukutta. Awo bwe weegaddanga nabo tebagenda kukeera ku makya n'olunaku n'olubakuwase. Ate omukyalo oyo waba akitegedde gwe gwagenda oteekako omusango. Bo babba baabwe tebasobya. Era gwe omusango gwagenda oguteekako bakole kyonna kye bakoze nga yeegasse ne bbaawe. Oba bakutta
oba bakola batya gw'omanyi kuba gwe obulamu bwo tebulina makulu gye bali nkubuulira amazima. Your life is nothing to them. Bo batulaba ng'obaki, batulaba ng'abatalina bantu, batutwala ng'abaddu baabwe abalina okubeera nga tubakolerera. Ky'oba olina omumanya kati bwe simanyi bwagazi gy'obujja bannange kwebaka na boosi wo, kusiiga galwadde, kufunisa mbuto zitategeerekeka. Abaana bakazi batu bali eyo balajjana babakwata na bukwasi, gwe nga weewaayo kyeyagalire. Bannange tubadde ki? Abaana abawala balajjana bannange bankutte, boosi wange yankwata nankola bino na bino, gwe nga weewaayo kyeyagalire. Mukama Katonda wange, bannange tumanye kye twagala. Beera n'ebirooto, beera muntu amanyi ki ky'oyagala, beera muntu mugumiikiriza. Ojja kutuuka ku buwanguzi. N'ebinene ebintuntu ebitonotono tebirina kukwemazaamu yadde n'akamu, kubanga bigenda kukwemazaamu ebyo ebintu ebitonotono ate ofiirwa ekintu ekinene ky'obala oba olyawo. Lowooza ku famire yo, oba olina abaana lowooza ku baana bo, lowooza ku birooto byo, lowooza ku bantu abakwagala. Lowooza ku bbaawo gwe waleka e Uganda woba wali omulina, woba tomulina gumiikiriza, oyo si wuwo ate taliba wuwo. Muve ku bino ebya Uganda bye mulowooza nti omusajja mufumbo asobola oleka mukyala we n'ajja wase ggwe. Eno tokisuubira era yenna akikola ng'olina endowooza eyo nti oba olyawo lumu boosi waali aligoba maddaamu wo mu nnyumba n'awasa ggwe oswadde. Ekyo tekiribeerawo era gwakutwala nga malaaya ye. Naawe era okimanyi bulungi nti waba agenda okwegatta naawe agenda kukuwa ssente ku mukazi wakikola. Takikola lwa nsonga amanyi ono ye mukyala we, gw'oli malaaya y'ensonga lwaki agenda kukuwa ssente yeegatte naawe. Lwaki wetwayina mweri essa ly'abamalaaya? Ate era mu abawala abakola ebyo mwe muleetera ne bano bannammwe obuzibu. Oba obadde Munnayuganda n'ogenda era ne baleeta Omunnayuganda, kati era ono omusajja agenda atandika omusumbuwa ng'amanyi era Abannayuganda bonna bwe batyo. Oba mugezaako kitegeera nga tamanyi nti Abannayuganda banjawulo, naye just being nti ono Munnayuganda abaddewo babadde nga yeeye enkola yaabwe. Kati we bamutwala n'agenda, we baleeta Omunnayuganda omulala era agenda atandika omwesisezasezezaako, atandika omusumbuwa ngalowooza n'ono naye y'omu n'oli. Kuba bonna yali amanyidde nti oli amuwayo obusente ne bakola bino. Kati ngalowooza ne kwono we kijja okubeera. So bannange baanamu abakola ebyo. Nze simanyi lulimi ki lwe ndibagamba mutegeere, ebintu ebyo mubyesonyiwe, naye oba mpulidde ebigambo byange bino bambirondamu. Si byonna nti bibyo, wabula londamu ebibyo ebitakoledde bireke. Naye ng'ekisinga okuba ekikulu mukwano gwange, lowooza nnyo ku bulamu bwo, lowooza nnyo ku future yo, lowooza ensonga lwaki wava ewammwe. Tewajja kukola bwamalaaya, wajja kukola mulimu ogwo ogusinga obwamalaaya. Omulimu ogwo gugenda okujja mu mbeera embi. Ezo ssente z'ofuna zeezizo ze zigenda okutuusa obaolyawo eyo gy'oyagala yonna. Woba ovudde mu kiyumba ate obala ekirala ekiddako ofune omulimu omulala ogusingako ate ku bwakadaama. Wabula tutandika kuwatanya, tutandika kweyingiza mu bintu bikyafu, kwegatta n'ababoosi bo, kwegatta n'abaana b'awaka, bijja kukuleetera obuzibu mukwano gwange. Kansuubira nti mu byenjogedde olinamu ekigambo kimu oba bibiri ky'oggyeemu mukwano gwange, era bambi nkusaba gwakikola lekeraawo, gw'atannakitandika tokyeyingizaamu. Naye nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, mbagala nnyo, mbagalira ddala mikwano gyange. Ngenda kusaba subscribe nga gw'atannaba, like nga video eno bw'oba ogyagadde. Omanyiyo omuntu yenna alina akola emize gino gye njogeddeko, mubuulirire bambi asobole okubeera ng'atakola ky'agyewala kubanga tegiriimu kalungi n'akamu n'akeddagala. Kale n'olwekyo ngenda kusaba osharinga video eno bw'oba oyagadde. Mbagala nnyo, mbagalira ddala bankumira takumira mpera goodbye for now. Naye ng'ate olunaku olw'enkya tugenda kuba tetusisinkana mawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Kale n'olwekyo toseetuka. Eddagala lye wasanze mu nnyumba ya mukamaawo ly'abalwadde ba siriimu. Eddagala eryo lijjanjaba akawuka ke bayita HIV virus. Eddagala eryo abalwadde abalina HIV be balimira. Eddagala eryo lijjanjaba obulwadde bwe bayita siriimu oba mukenenya mu lulimi lwaffe Oluganda. Tuyina muganda waffe agamba nti yagudde ku mpeke ze bayita Edrant mu nnyumba ya mukamaawe. Bulijjo abadde ng'alaba bakamaabe nga bamira eddagala lino naye nga talisomangako kulaba kye litegeeza. We yafuna chance n'aligugulinga n'akizuula nti abantu abalwadde abali HIV positive be bamira eddagala lino eno okubayambako ku bulamu bwabwe. Naye agamba nti wari ye weeri ye
okweraliikirira kwe we kwajjidde nti yali yeegasseeko ne boosi we omusajja emirundi 2 gyokka. Ekintu ekyo ne bakikomya ng'alaba mukama we omukyala atandise okumweraliikirira. Essaawa zino muganda waffe agamba, Adita, nsaba ompabulemu sibanga ng'omusajja ono yansiiga siriimu. Gw'olowooza kisoboka okuba nti nafuna obulwadde bwa siriimu buno? Oba kisoboka okuba nti omulwadde wa siriimu waaba ali ku mpeke ne yeebaka n'omuntu obutafuna bulwadde buno nga we ndabisomye ku Google? Nsaba abawuliriza banyambe bampeeko ku magezi. Nja kubaamu mu comments nga nsoma comment neeyanziza. Bantu mmwe emirundi emisinga mutuleetera okubanga tetukyayagala kugetinga involved mu bintu bibakwatako naddala mmwe ba maid. Ebiseera ebisinga ensobi ezijja mu bulamu bwammwe mmwe muzeereetera. Ensobi ezibatuukako mu bulamu bwammwe nga muli eno mu biyumba mmwe musooka okuzinonooza. Ebiseera ebisinga tubagamba nnyo mwewale okugenda mu relationship ne bakama bammwe be mukolera naddala nga basajja. Tubeewaza ebintu ebyo wammanga. Abawalabu bali so secretive nti basobola okuba n'ekizibu mu nnyumba ne bakikisa omukozi azze okubakolera. Kati kiri eri ggwe weekuume nnyo okulaba nti ekizibu ekyo tekikutuukako oba weejaajamye kikutuukeko ggwe okyezuulire. Amannya yenze Sheila Adita. Gwabadde tanaba followinga page eno bambi nkusaba gifollowinge. Waliwo akadaawo waggulu kakoonemu ogenda kubanga ofuna notification buli we tuteeka video empya. Tulina ne group tugiteekawo awo waggulu. Gwe kona mu group ogenda kuba ojoininze group. Tulina muganda waffe ono wammanga agamba yinza okuba nga yafuna obulwadde bwa siriimu. Muganda wange ngenda kuddamu bwe nti ekintu ekyo kisoboka. Kisoboka okuba nti gwe obulwadde bwa siriimu buno wabufuna. Kisoboka okuba nti olina akawuka ke bayita HIV virus mu musaayi gwo. Kisoboka okuba nti oyina mukenenya, oyina siriimu. Kisoboka okuba nti gwe toyina bulwadde buno nga tebwakukwata. Kisoboka, kisinziira. Ffenna tukimanyi nti obulwadde buno tusobola okubufuna nga weegasse n'omuntu through sex. Naye kisinziira sex oyo mumukoze mutya. Mulimu abakyala abasinga nga bakalu, omukazi ng'oli mukalu nnyo nga toyina mazzi gano ag'ekikyala agawera. We weegatta n'omusajja ayina obulwadde bwa siriimu bukukwatirawo. Eyo hiti ebeerawo. Jangu ddayo teekayo zzaayo ebyo. Akukuuta hiti eyo mukukuuta esobola okuviiramu okufuna amabwa. Amabwa ago ne gasobola okubanga ga attractinga akawuka ku ka virus okukusigalamu. Bw'okozesa ebintu ebiri sharpened ng'omuntu omulwadde wa siriimu abikozesa osobola okufuna akawuka ko akasiriimu mu bunnambiro nga nail cutters, nga machines, forks n'ebintu ebirala. Kasita kibanga ekintu kiri kya metal ate nga kiri sharp, kisobola okukusiga obulwadde obwo in case ng'omuntu omulwadde abadde nga akikozesa. Osobola okufuna obulwadde bwa siriimu mu kasenya ng'omulwadde wa siriimu akasenyeseza nawe n'okasenyesa, naddala mwe abayina obulwadde bw'amannyo agavaamu omusaayi. Osobola okukwatibwa obwo obulwadde. Osobola okufuna obulwadde bwa siriimu obwo nga okozeseza ekyangwe ky'omuntu omulwadde. Osobola okufuna obwo obulwadde. Osobola okuba ne chance obutafuna bulwadde buno bw'obanga okozesa akapiira buli we weegatta n'omuntu gw'otamanyi mayitire ge. Osobola obutafuna bulwadde obwo. Naye ate nga ne condoms ezo mulimu eziri damaged nga zo zisobola okuyitamu. Obulwadde obwo. Bw'onywera ku kikopo ky'omuntu omulwadde wa siriimu oyinza obutafuna bulwadde obwo. Bw'oyambala olugoye lw'omuntu omulwadde wa siriimu oyinza obutafuna kawuka ako. Naye ng'ekisingako byonna ku protectinga bulamu bwo
okulaba nti togwa mu matega. Tekiri ku siriimu yokka, waliwo endwadde endala nnyingi nnyo eziri mu bano abantu ng'osaana okuba ng'ozeewala. Ffe ng'abantu abakola mu balwadde era health organization zisiiba zitugamba okwewala contact ne patient yenna, oba wa kirwadde ki oba kirwadde ki, kubanga tomanya kisobola okuviirako obulwadde oba nedda. Kati gwe muganda wange nga tonnaba kubamba magulu go, nga tonnaba kwebaka na mukamaawo, lowoozaamu consequences z'ogenda okusisinkana mu bulamu bwo. Nze nali nkyali muto, taata wange yaŋŋaananga ebintu by'okwegatta, nga ndabanga ankonjera, ng'omusajja wa booda wanteeka ku booda n'anvugamu nsinika amannyo nti owa gaali waayitawo n'anteekako n'anvuga ng'amannyo gambeera ku ngulu nti. Naye wenkuze ne ntandika okukitegera lwaki taata wange yankonjeranga okwebakaabaka n'abasajja. Osobola okweziyiza emize gino ekyoyoyo ekikujjira ng'owulira oyagala kwegatta, osobola okigumiikiriza myaka 2 gyokka si mingi, oba musigale ku bintu byammwe ebyo bimwesonsekasonseka bicukkamba bikaloti byammwe, engalo ze mwekubaakuba, emirawo gye mweteekayo n'obutaapu bwammwe, dani okugenda nga mwebakaabaka n'abasajja be mutategeera. So muganda wange, nze ngenda sambayo nga nkugamba ekintu kimu. Saba mukama wo bakutwale mu ddwaliro, bakuggyeko omusaayi bakukebere, mukwate empola omugambe osaba gendako mu ddwaliro. Bw'otuuka mu ddwaliro yogera n'omusawo omunnyonnyole basobole okuba nga bakukebera.